Sifunanga bwenkanya. Lwaki? Bamusiba akyali luzira. Nenze namuvaako. Abantu abasimatuka asidi b'empayizaamu nabo bonna si basanyufu eri ebitongole ebikuuma ddembe ku ngeri gye bikwatamu emisango gyabwe. Bagamba emirundi mingi abantu abatuusa mu mbeera eno olukwatibwa n'akatayi tekasala nga baayimbuddwa dda. Okusinziira ku balwanyirizi b'eddembe ly'abantu bano, entabwe eviira ddala ku miwaatwa egiri mu tteeka. Tetulina tteeka lirambika specifically tulinamu kawaayiro mu penal code akalambika nti omuntu ayokya munne acid anaavunaanibwanga omusango bwe buti. Tetwekayinaamu eryo ddibu ly'amaanyi nnyo. Nassa Mubonde munnamateeka w'abantu bano naye nga yasimatuka acid agamba nti mu mbeera ng'eno akawaayiro 212 mu Penal Code Act kekeesigamizibwako okuvunaana abaakwatiddwa nga kano kavunaana omuntu okutuusa obulabe ku mubiri gw'omuntu ekimanyiddwa nga causing grievous body harm era nga singa gumukka mu vvi aba wakusibwa obulamu bwe bwonna oba ekimanyiddwa nga life imprisonment. Agamba nti kino kirungi era kisobola okukola kyokka waliwo obuzibu bwe bakirinamu. Omuntu waafanga mwokyeza acid kati omusango gukyuka, offense ekyuka neva from causing grievous body harm nedda nefuuka murder. Kati ate mu kooti okuprovinga murder ekisooka badeni bagiwanika nnyo. True, olina okuprovinga intention. Tewaliwo okusika omugwa okuva emabega yagala kumutta okitegeera. Ebiseera ebisinga poliisi ne prosecutors balemera okuprovinga murder. Sorry, intention oba motive. Eno y'ensonga lwaki bano baagala etteeka eryetongodde nga litunuulidde abantu abayiirwa asidi. Tusaba gavumenti nga tusaba Uganda Law Reform Commission twagala specific provision mu penal code ng'erambika nti singa bakwata chemicals ne bazuula nti yakozesa acid, government laboratory nekizuula nti chemical yakozesebwa yali acid oba colessive endala yonna esobola okutuusa obulabe ku muntu, nga twetaagako provision nti anaayayuulanga munne acid avunaanibwe under this section ya penal code ogumuka mu vvi ebeere death. N'ekibonerezo nakyo baagala kibeere ky'amaanyi okusobola okutiisa n'abandi kirowoozezzaako. Twagala gavumenti twamplify ekibonerezo ky'abantu abakomitinga ebintu bino by'okwira abantu acid ebeere detergent okudita abantu abalala oli amanyi nti akyengenda musinga bankwatirayo nja kusiba amayisa gange gonna. Kati life imprisonment gy'owulira eyo courts zigidefininga bulala. Singa bakusingisa omusango wa life imprisonment oba ojja kubayo emyaka 2. Kyokka era mbu n'amateeka agakugira okusuubula n'okutunda nga kwotadde n'enkozesa ya asidi tegaliiwo, kale ng'abantu beesanga bamukozesezza nga bwe baagala. Oyinza okusangako regulation wonna wali mu National Drug Authority Police Act yoyinza okusangamuuko ate neyo act nezo regulation tezoogera ku acid zo za groupingamu corrosives nti bikamiko bina za bigroupinga wamu. Baagala gavumenti yennyini yeddiza ogw'okutunda n'okulungamya enkozesa ya asidi. Gavumenti ebe ne monopoly okutunda acid abenga omuntu wa bulijjo tokkizibwa okukola ki okutunda acid. Kino proposal zaffe tugamba singa gavumenti efuna monopoly ejja creatinga agency evunaanyizibwa ku kutunda acid. Agency ejja kuregulating acid atundibwa atya. Ye Sharifa Kibirango agamba emirundi mingi abantu abayiirwa asidi tebafuna bwenkanya olw'okubula obujulizi obuluma bye balumiriza. So singa poliisi ebeera baba beerufu ne bamanya nti kati omuntu alina okuyambibwa immediate case, ezo zibeera immediate cases, emergency, atumuyambe tulabe engeri yafunamu justice. Tuwulira tetuli bamativu ku justice ya acid attacks and burns violence mu Uganda. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano Patrick Onyango agamba nti nabo bakalubirizibwa ku ngeri y'okunoonyerezaamu ku misango gy'ekika kino olw'abantu abakosebwa okulwawo okubatuukirira ne balinda lwe balifunamu olungubanguba balyoke baloope. Naye oba ozeeleeti omaze okufuna obujjanjabi n'oterera n'ojja oluvannyuma lwa myezi 6-7 oza okuyingiza omusango, awo gye bibeeramu obuzibu okuddayo eri ku siini ogezaako okuzuula obujulizi.
Ono agamba nti emisango egy'ekika kino akoseddwa asobola okuyambibwako omulala n'aloppa omusango ku poliisi. Naye nga bamaze okutuusa mu ddwaliro abasawo batandise okujjanjaba sindika oba omu bw'oba bakutaasizza batutuukirire mu bwangu. Oyo aze okuyingiza omusango ogwo tujja mutwala nga agenti wo, omusango ogwo tujja kuyingiza. Onyango agamba nti omuntu akoze kino abanguyiza mu kufuna obujulizi nga tebunnalinnyirirwa olwo ne bafuna entandikwa ey'okutambuza omusango. Amangu ddala tujja agenda ku ssiini tulabe obujulizi ki gye tuyinza okufuna mu kifo ekyo. Oyinza okusanga oli yakozesa ecupa, akakopo, ekintu kyonna kye yakozesa okukola ki ayinza okuba akireesaawo. Okulwanyisa enkozesa ya asidi embi mu kiseera kino buvunaanyizibwa bwa buli muntu olw'okubulwa amateeka agalungamya ku nkozesa ye okusobola okutangira ebikolwa eby'ettima. Jennifer Kabaale, Agafeeyo ku Spark TV.